Ebintu bya byonna byonna biyidde biweddewo buli omu okuleka olugoye lwayambadde naye kapito yonna abaweddeko n'abasuubuzi nga bwe mulaba wano wennyini we tuli abatunda ennyaanya abafumba woteeri bannange kizibu kibadde ky'amaanyi tusaba buli omu gy'ali okujja okudduukirira abasuubuzi baffe okulaba nga tubakwasaganyizaako basobole okuddawo. Waliwo ab'ebyalaani, wabaddewo abafirigi. Eddoboozi kyeya erinnya Lubwamajjo chairperson LC1 Mabanda twafunye ekikangabwa akatale kaffe omuliro ne kajja ebintu by'abantu bingi ne bigitokomoka ne bigiira mu muliro naye njagala okwebaza abasobodde okulaba nga bataasize emali y'abasuubuzi nabo bonna abakoze okulaba nga akatale konna tekavaayo wadde ekitundu ekimu kyayidde naye ekisigadde singa obunene kyasigadde. Njagala okubira omulanga gavumenti nti bwe baba bayita obutale bafa kuba mu kibuga buno obweno mu byalo ate nga bulina abantu bangi n'abasuubuzi bangi tebabufaako. Njagala okubiriza okuyita minisita wa Kampala, Prime Minister NABBANJA n'abakulembeze abalala bajje ground balabe engeri gye bayinza okutaasaamu embeera okugenda wala. Amanya nze Juma Nkuba nkyanaku nnyo okubanga ebintu byaffe byayidde badde nyinamu engatto zange n'engoye nensanze byonna byazikidde nensanga mulonga kale nsasira ne bannange bonna batuse ku kizibu kino kama tusaasire. Nze Kasirivu Ronald Kabembula meya wa Gombe Division. Twafunye enjega y'abantu baffe ab'omu katale Kookumabanda okuggibwa omuliro. Ebintu bingi tubiraba byonoonese naye eky'omukisa omulungi tewali muntu yafiiriddemu oba okufuna ebisago. Naye ku byenfuna bya Uganda nga bw'obiraba olwaleero omuntu okufiirwa Emaali ye kimusobozesa okudda emabega ebbanga erikola ki? Ebbanga eriwo. Okusoomoozebwa kwe tulina okusingira ddala twandibadde nga obutale nga buno tusobodde okuzimba mu budde okwewala ebintu ebimu naye oluusi resources zaffe tezimala. Twagala okusaba gavumenti naddala nga bwe batugamba nti akatale kano olwedde enteekateeka zitambuliza okulaba nga bakakulaakulanya zanguyizibwe tusobole okulaba nga tutaasa abantu baffe.